era zino sente ze tukuŋŋaanya tuzikuŋŋaanya kuvuba myoyo. Tukuŋŋaanya sente kuvuba myoyo. Mu kiseera kino nga tezirabika abantu bazituwadde ate bakyazituwa. Mu kiseera kino okubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mu kiseera kino nga tezirabika sente abantu bazituwadde. Oli azireeta n'agamba nti eno miliyoni ya satellite, eno miliyoni ya lukuŋŋaana lwa Independence Night e Kololo. Muyige okweterekera ennyenje n'obutalagge gye bitatuuka. Ky'otadde eri Mukama tekirivunda. Ky'otadde eri Mukama tekirivunda. However much tulowooza nti okuspendinga ku Mukama kulinga kubbibwa, kulinga abantu balina ebirowoozo bingi, balowooza bababbye, balowooza bakoze batya. Naye ne wano olowooza nti tewali akubbye, tolina kyogenda kukungulawo. Amazima ga Katonda kobere nga buli wiiki osasulayo ekyapa ekipya. Bw'ofa n'empapula zennyini ez'ekyapa tebakuziika nazo. Tebayinzaga nti abadde n'ebyapa 400 katumuziike n'ebyapa 200. N'entaana baba bagisima ne wamala babaawo omuntu n'agamba nti bakusimira entaana nga yenkanaakana 100 ku 100. Oli abuuza nti muli baguba ddalu. Entaana zenkana bwe zityo. Tebasobola kukkiriza kukolera malaalo ng'amalaalo magazi okwenkana 10 ku 5. Amalaalo go geteeka okwenkana n'ag'abalala. Ono enjiri agitegedde, ono atuwadde $10 kigenda ku satellite, kuba satellite tulisasulira mu $. Zino tezisala. $10 kino 10 kyawaddeyo tekisala. Mulimu lwe tuwaayo sente n'oga nti Mukama wasinga bulijjo nkuwa. Ne mutwala omulwadde ne babaga ne muleeta miliyoni 23. Mubamu akamala 23 ne baga nedda yeetaaga kati kwongerayo. Muleeta endala 12 ne muleeta 13 muleeta 19 ne mugenda okutuula muti okubalamu nga mwakavaamu 10,000 miliyoni naye nga era omulwadde tannawona. Nze ndabye abantu abawaayo eri Katonda nga tebakakibwa nga balinda bulinzi okuddira. Waliwo omulimu ogwa Katonda ogunaakolebwa tibalwala. Abantu abo sente zino z'owaayo ziggalirawo omubi. Katonda anoonya baakola nabo n'abateekako olukomera. Nze emirundi mingi sitaani gyannumbye ng'ogyeko olw'omanyi olw'amasasi olw'okunzita. Ne waliwo sitaani lwe yannumba naye saatya, era nagenda nnyina emitima 2 oba mitima nedda birowoozo, oba emitima 2 tegikkirizibwa. Nagenda nnyina ebirowoozo bya mirundi 2 ti bwe nvaayo ngenda kuba ntuukiriza ekyo Mukama kye yantuma okukola. Bwe banaaba bansibye Katonda saavisi anaaba agyagala mu kkomera. Nali nangiridde nga tugenda kuwaayo abaana Sunday service nga y'amaanyi nnyo. Lwali Lwakutaano ne banteeka mu kaguli. Olwali Lwakutaano ne banteeka mu kaguli. Nayimirira mu kaguli wano ne Susan nayimirira awo. Ne batandika otusomera emisango titubbanga tituttanga tina kye twali tukoze. Naye twagenda tukanyiza nti bwe batusiba buli omu gy'agenza abuulire enjiri. Bwe banaaba tebatusibye tujja kubeera ku kituuti tubuulire enjiri. Lwali luzibu okusinga bw'olowooza. Era abeesunga okutusiba bajja bamanyi tewali kisobola kukyuka. Tuteeka okusula mu kkomera nga bafa kimu. Sunday service tuleme kubeera ku Kanani. Era nga bakimanyi kubanga nyina emikwano, nyina abantu abammanyi waakiri balinzijjayo ku Mande naye ng'Olwokutaano n'Olwomukaaga ne Sande mbadde mu kkomera. Nange neewuunya bwewuunya Katonda nga tanjagadde kugenda gibuulira mu kkomera. Neewuunya bwewuunya.
newuunya bwewuunya. Ndabye omulabe nga ntambulirako okusinga bolooza paka lwe yankuba amasasi. Naye ndeese bujulizi obwo kukugamba nti bw'oba osazeewo okukolera Katonda, Katonda agenda kukukuuma mu ngeri ey'enjawulo. Zikubire Mukama. Bw'oba osazeewo okukolera Katonda, Katonda agenda kukukuuma mu ngeri ey'enjawulo. Nti akukuuma n'akutuusa n'ekuddaala. Nti abali naawe baagala baffe waakiri, naye osigale ng'okyakola. Richard Mummuza si ye yekka gwe nali nnyina agamba nti bw'abaawo okufa y'abaafa. Waaliwo abalala era nakati weebali, ne mu kibiina eyo gye muli gye bali, n'abali ku leediyo n'abali ku TV bangi abasobola okugamba nti baba batandise okumusindira amujinga amasasi, nja kuteeka omubiri gwange agire ng'akyavuba emyoyo. Omulaba njize paka kutusulamu mulambo. Naye amazima ga Katonda akebera emitima, omanyi ye tibamulimba. Ndi muweereza nze. Na buli kye nnyina njagala kukikozesa kuweereza Katonda. Ampalana yenna annanga buweereza. Talina kirala. Singa mbanoonyeza ne mbawa exclusive interview nga tewalina mulala abalaba bababuulire bannanga ki buweereza. Ate ndabye Katonda. Nze ndabye Katonda. Abooluganda, bw'obanga osaba nange manya nti osaba n'omuweereza wa Katonda. Katonda atabuusibwabuusibwa.